Kitalo, taata omunnamawulire afudde, Juliana kanyomozi ebibye bibi, taata w'omwana amwetaaga, Catherine Kusaasira ali Amaziga, so ng'ate ebya Honorable Ssewanyana ne Sseggirinya bikyalanda. Kalago n'agasingawo g'oba olindirira mu bujjuvu. Namusizaako mikwano gyange yonna amawanga ag'enjawulo gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mbasasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero, mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu, so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe, nsaba emyoyo gy'abagenzi, Katonda agiwummuze emirembe, agiramuze ekisa, bw'atyo agumye emitima abaka ab'eŋŋanda ssaako ate n'ab'emikwano. Amannya nze Omumbejja Aisha Nasolo butereevu, nyongera okujjukiza gwe yakanneeyungako olunaku olwaleero nti mukwano gwange wano ofunawo amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda, ssaako n'amawulire ate agagenda mu maaso mu nsi endala. Kale ngenda kusaba kintu kimu, subscribing ateekako akadde butereevu mukwano gwange tojja kwejjusa era nga obutakulwisaawo ngenda kuba nti ntandikirawo nagandese essaawa eno yennyini naye nga ngenda tandika n'amawulire ganaku nnyo nnyini ddala g'okubeera nga bambi munnamawulire Beeka Mulimira ng'ono asinziira ate wali mu ggwanga erya USA, bw'atyo bambi afiiriddwako taatawe amanyikiddwa nga Moses Mawejje. Kati nno munange tusaba omwoyo gwe Katonda guwummuze emirembe agulamuze ekisa, bw'atyo agumye emitima abako ab'eŋŋanda ssaako ate n'ab'emikwano. Ffenna ly'ekkubo ekitwawula ate oli kusookayo munne. So nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali, ate yo Bank of Uganda bw'etyo evuddeyo n'egenda mu maaso n'okubeera ng'ate egumya bannayuganda nti newankubadde gavana yafudde, ensimbi okuli omukono gwe bwe zityo zikyalinamu, kubanga ebigambo bibadde bitandise okubeera ng'ate bitambuzibwa abantu ab'enjawulo nti gavana ono abadde amanyikiddwa nga Emmanuel Tumusiime Mutebire, ffenna gwe tumanyi essaawa eno nti mugenzi, nti keyafudde ne ssente okuli omukono gwe bwe zityo tezikyalinamu. Ne Bank of Uganda gye bukeeredde olunaku olwaleero bw'etyo ng'ate bambi egenze mu maaso n'okubeera ng'ate egumya bannayuganda, era bw'etyo ne bategeeza nti beewale eŋŋambo zino ezigenda mu maaso n'okubeera ng'ate zibungeesebwa, ssente zonna zikyalinamu butereevu. Sooka nsuubire nti mikwano gwange ekyo kyonna gwe abadde akirinamu okubeera ng'ate weeraliikirira ogenze mu maaso n'okubeera ng'ate okitegeera bulungi nnyo, bulungi ddala. So nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali, ate yo kooti ey'e Masaka bw'etyo evuddeyo ate n'eragira gavumenti nti ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno gwennyini ogwa February, bw'etyo ate erina okuvaayo n'eraga okusalawo kwayo ate ku kunoonyereza ku misango gy'ababaka bano ababiri okuli Honorable Sseggirinya ssaako ate ne Honorable Ssewanyana Alan. Bano nga betwogerera olunaku olwaleero balabiseeko ate mu kooti ey'e Masaka mu nkola eya Zoom, era bwe batyo ne bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate bawulira emisango gyabwe gino eno egy'obutemu. So munange bye byate bigenda mu maaso ku babaka bano ababiri, katugende mu maaso n'okubeera ng'ate tubongereramu essaala, ebintu byabwe bigende mu maaso n'okubeera ng'ate bitambula bulungi nnyo, bulungi ddala, bayimbulwe kubanga bambi famire zaabwe ziri ku bunkenke. So ng'ate ddyo eggwanga erya America ewe lityo libikiddwa omuzira ogwaludde okubeera ng'ate gulabika mu byafaayo by'eggwanga eryo, naye ng'ate we tutuukidde olunaku olwaleero ebimotoka ebisenda omuzira bikola buli ekisoboka okulaba nti entambula z'ebidduka teziyimirira. Kati nno munange bannaffe abo okusinziira ate wali mu ggwanga erya USA embeera yeeyo gye bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate bayitamu. So ng'ate we tudda ku muyimbi waffe ono omulungi Juliana kanyomozi nannyini ddoboozi, ebibye munange tulabanga ebigenda mu maaso n'okubeera ng'ate byonooneka. Wavuddeyo omukulu ate munange ayitibwa Kasimu Owuma, era ng'ono kigambibwa nti yali ex wa Juliana kanyomozi. Kati nno munange we tukeeredde olunaku olwaleero bw'atyo nga abanja mwana agamba nti bannange nze njagala kubeera ng'ate ndaba ku mwana. So munange bigenda maaso n'okubeera ng'ate bitambuzibwa ku social media nti omukulu ono alabika ye taata w'omwana wa Juliana, naye nga mu butuufu sinaba kugenda maaso nakubeera ng'ate mbikakasa. Kyonna kyonna ekinaba kigenze maaso n'okubeera ng'ate kifuluma mu butuufu bwakyo butereevu, nja kubeera nga nkikutuusako essaawa eno yennyini, naye nze ogwange gwakutuusaako byonna ebitambula, wabula ate era ebikakasiddwa n'ebitannakakasibwa butereevu nabyo nkomawo n'embeera ng'ate mbitereeza ne gamba okusinziira ku bino ebyabadde bitambula, kino eno kyabadde kikyamu oba kino eno kikakasiddwa nti mukwano gwange kituufu. So bye byate ebigenda mu maaso ku ludda olw'omuyimbi ono Juliana kanyomozi. Kyonna ekinaba kigenze mu maaso ew'omukulu ono Kasimu Owuma agambibwa okubeera nti munnange ye taata w'omwana ng'abamu obagenda mu maaso n'okubeera ng'ate babitambuza butereevu, nja kuba ate nkikutegeeza. Ngenda kuba nkulekerako ka video kano ogende mu maaso n'okubeera ng'ate okekanya nti bagamba ti lubale w'omulamu bw'atyo tasamirirwa ate n'akuddira mu luyimba mukwano gwange taluwoomya.
kale womaliriza okubeera nga ate olaba ka video ako era butereevu ngenda kuba ate nkulekerako video egenda osembayo nga yo munange ya Catherine kusasira abaana bagenze maaso n'okubeera nga ate bamuyisaamu eggaali wali ku mukutu ogwa TikTok ekinajjukirwa ti omukulu ono yavaayo omukyalo ono yavaayo gye buvuddeko awo ng'ate munnange akolimira pate ye gye yali ayagala ennyo era ng'agiwaana okukamala obukamazi NRM wabula yavuddeyo ng'ate agikuba amagye amavundu kati nno munnange ne ba social media in-laws ne bagamba nti katukusabule mukwano gwaffe naawe otutegeere kati nno ogenda kuba olaba bu video buno bwennyini n'oluvannyuma toseetuka kubanga ate ngenda kuba nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala. Goodbye for now. Sigadde nze omubejja Aisha Nassolo ngenda kusaba subscribe nga oba tonnaba teekako akadde like nga video eno toseetuka komawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala abankuumire. Juliana amulabyeko? Juliana sinaba mulabako naye nga ate nga message yatuuse dda nagambye njala kulaba mwana namuleetedde present ne bwemulabako bulabi present eba etuuse yeekubyeko akafaananyi ne champion naye abeewo esanga ajja tukubira emiziki era abeere nga maama we kuba kyekimu kyekyo. Oli mutuufu kati enkola ya taxi agikoowa yajesonyiwa kyekyo gweoba tojjagala munta okusinga rotika tiktokers gather leave whatever you're doing and gather. It is time for Catherine kusasira kakati gwe nakimpi na bijo nakibina bibere otandise okutuwoganira ku Twitter utandise otwasamira NRM is too unfair nkikoledde ebintu bingi abanga tojagala kireke call it quits gwe yayimba oluyimba n'otugambe enkola ya taxi agikoowa yagyesonyiwa bwoba okoye NRM giveemu teri yakuyita teri yakutuma totwesibaako do not quas on us little girl okitegeera yekuyambe n'okuyamba nekuyita little girl oli kikazi kikadde nkuze mpulira agayimba goyimba agayimba nyinyi ag'abakazi oba wagira okuva mu bufumbo kikazi gwe baneewa totama n'otutuuka wano okitegeera. Now let me tell you one bitter truth about you Catherine kusasira nabijjo nakibeere nakimpi gwe kimpi olinganga pipa yamaze vulula bweti gwe kibi gwe yesuba ku bantu gwe awaza abasajja n'obeera ng'okola oyagala okubafuga kufatinga you a man since when okubanga nti noomanyi nti noofunye kumaanyi bakumanyoba oyimbeyimbye kugayimbayimba gwe oyagala okufuga omusajja wamufuganga n'omukuba n'omufuga olwokuba ofuna ku busente kati bwaweddewo uyasama nyinyi obologo sesema I sacrifice a lot for NRM but NRM is too unfair. Unfair weya ani yakutuma mbuwali aloni z'abafubuka awo bayambe bave mbukundi olwokubanga nupu yalyeze boba wali aloni bafubuka bameka bewasayininga ne basayininga wansi nga wabawa sente ezo ne beekulakulanya vayo okitulage okirambike come out and clear the air otugambe bafubuka bameka bewawa sente wanini kyeyogeza nyini kyagala okufuna sente mu mannya g'abantu ebyo bye byali mukusibiza ebyobufere kugenda ng'oggyako abantu sente nga weefuna nti nogenda abatwalewa President Museveni oli mufere kyovala abaali bakuyise mu State House obinnyonnyole kifere gwe olidde esente z'abandi zonna zikuyimpayiza zikumazeeko n'emirembe ate okyazunga nnyo okyawunyera ng'enswera ku bbi ffe watutama n'ebiyimba by'oyimba tetubyagala owulira owunya ttaka owunya amazi owunya buli kimu ffe tututama tetwesibaako kasali mukusasira gwe atamanyi kuyimba gwe yesiba ku gospel gwe yefula nti n'oli wakabi wakikuba kati no kankubuulire oli kibi ojjudde bino binamuddu wenna ojjidde ebinnya mu mabina wenna gwe kimpi watutama Catherine mukusasira mbu sente z'abavubuka mbayambe bave mu bwavu watutama